osinga obulamu bwa kwejajjata time okutuuka okendeze ku byospendingako sente naye kino nakyo nnyo mukimanyi nti tikiri mu Uganda yokka all over the world ebintu birinnye ebbeeyi nyina mikwano gyange abali across abali Spain abali Australia abali UK bakugamba naye ebintu birinnye ebbeeyi naye mu nsi zaabwe enjawulo eriyo nti gavumenti zaayo teziri extravagant ng'eyaffe eriko wano kaakati yenjawulo ekola ki eriwo so all over the world ebintu birinnye nti oba byava ku COVID-19 global crisis ti company nyingi zaali zaggalawo bwe zagguddewo ebintu birinnya ekya n'olutalo lwa Ukraine n'eki ne Russia naye much as mu nsi ziri ebintu nabyo birinnye naye gavumenti tis extravagance kiki mu Uganda okwejalabya okuli mu Uganda muno mu gavumenti okutikka kulole 10 nezigana okutambula yenjawulo ekola ki namwe kiri important nnyo muba namawulire mulina omulimu gw'amaanyi nnyo okushapinga mind y'abantu abantu mubabuulire mu nsi endala biri bitya ensi endala bataddewo measures ki bwe mugamba bugambi nti ebintu mu Uganda biri nnyo obanga abalaga nti Kenya Angola Pretoria naye kiringa ng'awaka obwavu bunajja awaka bwe muba mubadde munywa champagne muyinza ogamba champagne nsooke tumuveeko tunywe oba beero oba omwenge ogwa layisi ababadde bagenda mu sinema abadde bavuga emmotoka ez'ebbeeyi tuzikole ki tuziparking zijjukira nali mwana muto nnyo ndowooza nalina emyaka nga 7 1979 abakomboozi bwe baasalako Masaka nze gwe gwasooka okulaba mu bulamu bwange ng'ewaka sukaali baana bato be bamunywa bokka mami yatugambanga nti sukaali w'abaana kuba sukaali yali abuze so embeera gye tulimu ffenna nze n'abakozi abakambaga nti ebintu bikyuse nnyo tulina okubeera abeegendereza so omulanga gwe nkubira buli muntu yenna ndaba nti beera mwegendereza kekkereza nga bw'osobola ekirala timugiving up bannanga bandaba mwenna abandaba essaawa zino abantu bemusinga okwegomba balina ekintu kiri kimu nti tibagiving up ekira muvaluinga emirimu mbadde nzija wanika wala ku makya n'ennyumi ya ku restaurant emu enaakulabya okusa 2 n'ekitundu agakatonda mu ggulu nga breakfast teri ready 8:30 tuli abantu basatu we are willing to spend money on breakfast naye nga teriki netutula mu restaurant for 15 minutes nga tebalina kyebakola kyebaleeta naye Kenya nze ntambudde ensi eno yonna Kenya ne bogenda mu restaurant ku saa 9 ogw'ekiro emmere ebeera ready babeera prepared food is ready so n'enkola twongeremu enkola kubanga tunudde restaurant eri eyagitandika furniture mwali buli kimu ekiri ne human resource taliimu takola mirimo gye naye ng'ate bano abakyala bambi abatembeya caayi abo abo bone ku 12 caayi abeera akola ki abawaali ate gwotasobola kunywa oluusi munywa nze sina actually nze abantu abasinga okufumba ku nsi kuno si restaurant zino ez'ebbeeyi be bano abakyala bandi nakasiro mu katale ndi Kibuye ndi Muwino ndi Nakawa abo basinga okufumba caayi bafumba caayi omukalo ne bakuteerako entangawuzi lyezaffe ne bawunya n'okwewuunya so it's very important nti tuvaluwenga betukola kale kakati tutandikire ku nsonga ennyini tusobole okubanga tulaba ensonga nga bizitambula bannabyabufuzi bw'obatunulya bannabyabufuzi abali mu ggwanga Uganda mwe bali bangi ebiina bize bingi tubirabira bigamba nti bikoze olaba nti bakoze ekimala ku bbeeyi y'ebintu okusobola okuba nti waakiri ekkamuko naddala abantu babaweereza mu bukulembeze balina kye babakoledde ku bbeeyi y'ebintu no omuntu yekka munnabyabufuzi kuba president yayogera eri eggwanga ku Sunday yali abalata balasi nze namuwuliza from the start to the end nga talina solution yonna gye yawa n'atulaga tajja kukendeeza misolo nti bw'anaakendeeza emisolo gijja ku impacting eggwanga by the way nga mutuufu awamu naye nze kulwange naalibadde ngamba walibaddeko emisolo gyayongeza kati nga ku mwenge omwenge gwalibadde omusolo guli waggulu kubanga omwenge it's a luxury omwenge gwalibadde gwongezebwa ebbeeyi wano ng'ogunywa osazeeko kituufu naye tasobola gwongeza bbeeyi kubanga ye ayagala nnyo edranko nation Museveni ayagala nnyo abantu abatamiivu kubanga abatamiivu bangu bakufuga bangu bakutegeerera abantu abasuze batamidde nga beebase bangu bakufuga abantu abasuze balaba si bangu bakufuga kyova olaba yaasula atemyanga timba buli kaseera abeera akola ki
so tasobola kwongeza musolo ku mwenge kubanga abatamiivu bwe tebajja kwebaka otegera ndowooza so abantu abatamiivu they are easy to manage. Nyalo tune Uganda kati eri bweti ekiro mulimu abasula mu mabaala, mulimu abasula mu makanisa, mulimu abasula mu lodge, mulimu abeera mu betting. So kakati boyongeza omwenge boyongeza omusolo ku myenge abatamiivu bo boyagala ofuge paka Yesu lwalidda bajja kuba buli kyokola bakiraba. Kyokka mukulembeze kwanga ali mu nteekateeka ya kufuga paka lwali kwoyera. Yes, sirabako President Museveni ng'ava kuba president. Sikiraba ekyo nkyogedde nakimanyaze 29 nti kijja kubeera kizibu okuva kuba president. Era yakuga kyasinga okwagala ku nsi bintu bibiri red carpet eyo na national anthem mukubira. That's it. Naye ate waliwo embeera ey'okuba nti aba NRM bamusaba omusika era waliwo ebadde bitandise okuba nga bijja biyitingana kale ebiyinza obutagendayo nnyo. No, omwana muhoozi Kaine Rugaba alina qualification zonna ezimufuula president nesisuubira nti ajja kutaking over nga taata wa akyali mulamu. Ekirala, if I was President Yoweri Museveni naalibadde as early as possible delegating obuyinza nembumuwa bwe mba njagala taking over me. Ekito kimulabamu lwaki kubanga Yoweri Museveni akyali mugumu mba njagala nnyo adelegating obuyinza ng'akyalina amaanyi nga bw'akola ensobi amugamba ekyo kikyamu kino kituufu kino kikole bwoti naye kwegamba enjagala gyoyagala okussa ne President Yoweri Museveni yayagala obuyinza ate tali mu buyinza lwa mukisa gwokka akola 24 hours okulitaininga obuyinza. Museveni works 24 hours every day, Monday to Monday, January to December. Yes. Naye ate abaagala obuyinza essaawa zo tebamanyi kiri ku nsi. Abaagala obuyinza obasanga buli bookera embizzi bali awo banywa beero. Actually waliwo intelligence gyennyina nti kati nga Kyagulanyi ebyobufuzi abikola eddakiika 45 olunaku. 45 seconds active politics. Nakolakolamu awo nadda ku bibye. So ono ali mu buyinza for the last 36 or 37 years. Si bwa mukisa gwokka. He's very strategic. Mwagale mu hating naye tali mu buyinza lwa mukisa gwokka. Ali very focused ku golo ye. Ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga byayogedde byobadde oliko bangi bavuddeyo ne babyogerako nga balaga nti abadde mu kubala atanga naawe bw'ogambye nti ku bajeti yasobola okuba nga efuluma ye okukendeeza ku kwejalabya nti yakitunuulira era yeeyongera bweyongezi ssente oba bayongera bwongezi ssente mu State House zisobole okuba nga ate zitambula. Ekyokugamba nti bakendeeze ebbeeyi okukendeeza ku kwejalabya abanayuganda bakitunulidde nga yeyeyagaliza era nga bwogambye emirundi anti nekyo tunakiddamu tutya kyenva okwogera State House sina figures ku mutwe ne bangambye nti State House sente zagiweereddwa buli lunaku ajja kuspendinga nga around 2 billion every day zakulya zakola kulaninga State House ng'ate State House eyo abaanayo bonna bagivaamu dda just to run the State House n'abakozi ate banuganda kyemwerabira ne President's Office nayo yiye kituufu naye ina budget eyaayo naye ate obuzibu obuliwo ate n'abaagala omujja mu buyinza purported opposition nabo obulamu bwe baliivinga tebulina njawulo nagwe baagala kujja mu buyinza. That's where the problem is. Kwegamba ali mu buyinza ali extravagant n'abaagala omujja mu buyinza lifestyle ye baliivinga nayo yabalangira ba Saudi Arabia. Kwegamba aliyo n'abaagala okujja bonna enjawulo zero. Kati gwandaba ku BS keera ku makya toyisa mu mulimo gwonna maaso as long as omulimo gukuwaaka ssente mwana wa kitange mwana wa mama wange wepakasize teri akukolerera teri munnabyabufuzi oba wenaalemu oba wa nuupu oba weFDC akukolerera. Dr. Kiza Besigye nzija bekolereranga bo. Dr. Kiza Besigye is a political activist. Taina office ya serving. Ensobi mugikola. Dr. Besigye taina office yonna gyakola kijayina. Neza abantu benjogera kabata kufaako ye kansala, ye chairman wa district, ye chairman wa division, ye mayor, ye waka parliament. Asasula omuwi w'omusolo. Abantu abo benva okwogera teri mwana we nti ali wakati tandaba kudayirwa school fees kubanga ye ali assured of a salary every month. Buli lwolonda omuntu
naitamu government ya Uganda emuwa contract ya myaka egi 5 so mu myaka egi 5 abaina privileges zonna omubaka wa NUP FDC NRM bonna bayina ensako zezimu ompulira kati mu bana byakufuza ekyo temukiraga mu playinga bakiyita victim mubanga abalaga nti NRM ababaka bo bali mu mbeera nnungi opposition tebaliimu bonna ensasula yemu omubaka asasula miliyoni 3 buli mubaka yaweebwa miliyoni 2 eby'emmotoka buli mubaka oba FDC oba wa NUP ulira government ya Uganda emujjanjaba ne abantu ba family ye 5 ulira buli mubaka bwabeera ali nnyonyi asasulwa business class government yegula ticket yeyo buli mubaka buli lwasula ebweru aweebwa $7 buli lwasuze ebweru wa Uganda ze miliyoni nga 2 ekyo tikirimu nti FDC wa NUP oba NRM so kyangezako okugamba nti okulonda kuno every after 5 years tekugasa gwe mulonza ndaba kugasa muntu alondeddwa singa okulonda kwali kukyusa Uganda buli myaka 5 gye tulonda Uganda yabadde efaanana nga South Korea nga Dubai oba New York ekyo tukiteeka ku gavumenti ebeeri mu buyinza mu kaseera ako gavumenti ebeera mu buyinza yonna omulimu gwayo ogusooka kwenywereza mu buyinza mu mbeera yonna opposition ebeerawo kunyeenya gavumenti eri naye kati tewali opposition weri kubanga nalabye owa DP Nobert Mawuyi yagambye bagenda kukola enteekateeka yakwekalakaasa bano abeekalakaasiza wano mu kibuga ndowooza yabadde agamba Dr. Kizza Besigye bo bagenda kukusaasaana mu excellent kati kankusese Dr. Kizza Besigye talina political office yonna gyeyokipayinga naye ataddewo embeera kati singa buli mubaka ayina opposition akunga mu constituency gye bamulondera government ebintu ebimu yali bikyusizza naye ababaka kati ngaba NUP tebasobola kikola kubanga NUP yatandikibwawo NRM yes tebasobola NUP tesobola kuparticipatinga mu kwekalakaasa NUP it was a project funded started by this government naye abanupu bakuteeka ku saidi ya NRM era bakwogerera bingi olumu abasinziira nze okunjogerera ebingi si kyekikulu bansalinga ebyembagamba simple mukwano gwange leader of the opposition yabadde Omolo mu Kalulu yabadde mu konvo ya Moroka mukaaga no Mpuuga Museveni yagenda ne konvo ya Moroka 15 ono yagenze na 7 mukaaga njawulo eki kubati oli mukulembeza olusi Gandhi yagamba Gandhi India bamuyitako ku mukola opposition nga bakoze omukolo nga guliko amasappe mangi naga bwe mukoledde amasappe bwe gati nga temunabagenda mu buyinza bwe muligenda mu buyinza kitegeeza okwonoona kuli awo yes kati mwe bannamawulire mubeerawo ne muportraying nga tebera amatereevu mutegeera ndowooza so kyenkubuuza bw'oba mugamba nti nusitonoona mwe wa musolo NUP yagenze mu kalulu k'Omolo Museveni yakozeseza moloka za state si bwe kiri leader of the opposition yakozeseza moloka za NUP za government enjawulo zero kitegeeza sente yakozeseza za government za mwe wa musolo moloka za mwe wa musolo n'amafuta ga office ya parliament singa mukulu wa by the way mu respecting Mpuuga singa yakozeseza emmotoka ezizze kuba yaweebwa miliyoni 2 eza parliament zigula motoka yes naligambye nti owaayi banono banjawulo olaba leader of the opposition akozeseza moloka yenga ye n'agenda mu kalulu oba n'akozesa official kaza NUP naye agendedde mu moloka za parliament ulira moloka za parliament n'abasirikale bamukuuma baaki parliament emmotoka obukuumi obubaweebwa buyinza okuba ekyo sikigaana ayina okukuuma for his security that's okay but the question is mwabavumira extravagance ya Museveni nti yagenze eggulu ne convoy gwe wagenze na convoy yo oba moloka za parliament mirundi akola bwati mutwengala mirundi omanyi mirundi kino yalina copyright ku kino agira bwati wenda kusaba kumwogerako n'olyeko kikola agira bwati I'm asking a simple question yagenze na moloka zaani zize mwokwagala okulaga nti muli batuukirivu temulino na sente za muwa musolo bwe yagenze Omolo yagenze na moloka zaaki onani FDC yagenze na moloka zaayo mukwano wange n'omugisha muntu yagenze na moloka zise anti yes so yafana yasika bonna be bamu
Okay, ku ABS TV dakika ziri 22 ezise ku ssaawa esatu tukyagenda maaso n'ensonga endala nyingi. Nsaba tutandikira awo tubenga tumaliriza ebimuko. Bw'otunuulira ebyobufuzi mu ggwanga Uganda okusinziira ku mbeera eriwo omuli ebyebbeeyi y'ebintu omuli nga bw'obira kati currency ngeri ebintu gye bitambula bw'obitunuulira otya? N'ekyo nkizeemu tulina kufungiza. Ekisooka simanyi wa mwakyegendereza n'emmotoka ku makubo zitandise okukendeera. Bw'ogamba okufungiza si kye kino ekya kyensoose okugamba Dr. Besigye kyagamba abantu nti kati tuzuukuke. Njagala nkikugambe nti we tulaga si walungi we twogera amafuta gayingidde siringi 6 baŋŋambye ebifuumu gayingidde 7 naddala diesel nze nagula emmotoka ya diesel nga njala kusevinga naye ate kakati yenywa amafuta okusinga for the first time mu history ya Uganda bw'oba tonna bagenda ku petrol station esooka kukebera ku bbeeyi waggulu tekyaliwo emyaka 10 ng'oyingira buyingizi kakati for the first time tokyabagamba nti nteeramu emitwalo 5 kubanga emitwalo 5 ziringa lita 8 waga nteeramu lita 10 n'omanya nti lita 10 zezikoze eki zeziyingize ate amafuta all over the world gadetermininga prices z'ebintu so ngabe nakugambye nga ntandika nti akaseera kagenda kutuuka family mukozese emmotoka emu singa obadde n'omukyala nga naye avuga akaseera kagenda kutuuka omudroping ku mulimu omupiiking akaseera kagenda kutuuka omuntu alinnye taxi akaseera kagenda kutuuka omuntu alinnye boda naye kyensinga okutyamu ate ekirala nti embeera y'ensire bwenatereera amafuta tegagenda kuddayo wansi kubanga I have a friend bebalandinga Starbucks yaŋŋambye nti there was an internal memo mu cabinet ya President Uhuru Kenya ne basalawo tulikuba amafuta matono amafuta agatuuka ku mmeri e Mombasa 60% gaina kola Kenya basically bwe wajjayo lita miliyoni emu ez'amafuta emitwalo 6 zikoma Kenya emitwalo 4 zinensi Kenya zinensi Rwanda Uganda Congo bwe balina ofuna 40% matono nnyo ye price eri waggulu eyo ekirala gavumenti eno yasaanywayo ebyaji byonna kati okutransporting amafuta from Nairobi to Kampala gajja naki na motoka toyina bw'oyinza kumanaginga prices zaago kuba toyina stake mu petrol station zino singa gavumenti ya Uganda ebadde ina monopoly okujja amafuta mu Nairobi negatusize ejjinja mu dipu yali badde eteekawo price nti yeeno amafuta ogajja wano oyina okugatunda sinya 15 failure to do that petrol station yekolaki egalibwawo ng'Kenya waliwo omuzungu gwe balipoting ennaku ezo yali country director wa Lubies ya holding amafuta for some time gavumenti ekitegera mu reporting so government tesobola kumanaginga amafuta wano kubanga tegayinamu stake ebyo biba bitukira n'ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga byayogedde nti tewali kyakola no ekyokukola akimanyi naye onoomukola ki what will you do tagulangako amafuta for the last 37 years tamanyi bbeeyi y'amafuta talina buli kimu okisanga awo ate siyeeka ne baminisita kakati okimanyi nti baminisita 7 ku buli 100 balina emmotoka 3 alinawo eggulawo ekkubo gyatuulamu neggalawo ezo zonna sente zamwe wa musolo ompulira ndowooza kati ate ne ba departmental heads osanga omuntu PS naye nga alina emmotoka 2 n'osanga bano abakulira ebitongole bino National Water BNSSF abo nabo balina ezigula ekkubo n'eziggalawo ezo zonna sente zamwe wa musolo kyenzize kyenasoose okugamba okwejalabya esawa eno kati President Museveni ne ba ministers be nga bw'oliko okyogerako oyinza bagamba sina kyejja bagamba kuba tebajja tuyamba simplifyingira programu eno they simply don't care about you Barack Obama yagamba they simply don't get it ontegera ndowooza tebakufaako minister ayina amafuta 24 hours minister tamanyi bbeeyi y'amafuta minister ayina kaadi gye bamuwa ompulira tamanyi bbeeyi y'amafuta ompulira ndowooza ng'omanyi bbeeyi y'omunnyu kiro y'omunnyu nziramu ogimanyi sigimanyi nange sigimanyi nabo tebamanyi bbeeyi y'amafuta tebibakwatako bali mu nsi ndala si baminisita bokka n'abanene mu gavumenti departmental heads bulira kiro kakikubulire as long as abanene mu gavumenti ebagulira amafuta tebajja kufa ku bbeeyi y'amafuta as long as abanene ba gavumenti
abaana baabwe basomera mu international schools abanene tebajja kufa ku masomero mu Uganda as long as abanene bebalwala bajjanjabira bweru tebajja kufa ku malwaliro as long as abanene balina emmoloka ezigulawo ekkubo tebajja kufa ku traffic jam ompulira ndowooza so ebintu ebyo bwe biba tibitaakinga abanene tebajja bikolako. Kakati namwe bannamawulire muyambe abantu okubeera up to speed. Ensi eno yafa to the extent nti buli sector yafa. Naawe kati okundeetanga wano kyetaaga n'okola preps. Gashumba gwendeeta yaani kiki ekiriwo. Nze buli lunaku ndedicatinga 30 minutes okusoma era nsoma at least 30 pages 30 to 45 pages every day Monday to Friday. Tosobola kudispersinga information okujjako ng'osomye ate nekira kiki ky'osomye. Bascholars bakugamba nti emyaka 5 from today ojja kubeera bitabo ki by'osoma, TVC z'olaba, mawulire ki g'osoma, kati ne social media. Ba blogger ki b'ofollowing in case we have bloggers in this country. What you get? So kiri very very important nti bannamawulire mubeera ne library okubeera nga muli up to speed. This is how it started. I think gwali mwezi guwedde abategesi ba pateyamu Jeno Muhozi Kainerugaba bampita ogenda ku pate ninga kangende ku pate yali Lugogo ne ngenda natuuka ya around 4 ye yatuuka sawa ngemu kubanga ng'olugambo lungi olutambula ati ayalafuuka president nga njala kulaba musajja ono yaani twatuli awo sawa ngemu n'atuuka enzija gye yatuukamu yokka yali presidential wagwe mukolo gwe nasooka okulaba ogwaliko security gwe bakombinga nga president w'eggwanga wajja najja n'ayogera lwamala okwogera ne bakuba fireworks n'atambula n'agenda. After a week media house emu ne hosting nakyo njja gyogera yali NBS be banhostinga ne bambuuza Gashuma mu abadde ku mukolo ogwadde guti nembaga abannange kiri kye nalabye eri kyabadde birthday party kyabadde kirala nakozesa ekigambo nti Muhoozi asimbudde. Kati ekigambo ekyo asimbudde kyekivuddemu ebivumo byonna ebinvumwa n'okunzivoola okiwulira saagamba nti tusimbudde ogamba Muhoozi asimbudde kubanga yali reported speech nga bw'ona ombuuzi obadde ku ABS TV kikyolabyeyo nti nsanzeeyo ebintu bwe biti ne bwe biti ne bwe biti mba ndipootinga kyenkoze eki kyolabye ne banzivoola ne bawemula buli kintu kyonna nange ne ngamba this is it kubanga mbadde manya lot nentandika okwogera kino na kino na kino na kino obasensula kino naye kinyambye nti nyina kye bayita thick skin nti omubiri gwange tewali kigambo kyoyinza kuŋŋamba ne kinzija ku mulamwa mugumu nnyo. Kaakati zino insults ku simu, emails, Facebook ziwera ndowooza kati emitwalo ng'ebiri ebigambo by'obuwemu ne bavuma muwala wange ne maama wange ali e Masaka ne bamutwaliramu. They don't respond ku byenjogera bo kye bansinga okuwemula tebawuliriza. Ekirala ate balina many fake accounts, many. That one I can authoritatively state and tell, many fake accounts. Naye omusajja omu abakubye Gashumba abakubye ate nga nkyabakuba ate bamprovoke nze ngenda kusumulula kaakati waliwo byobadde okyasirikidde. Yes, bingi ngenda balaga enkolagana yaabwe ne gavumenti sente bazirisiivinga batya bakola bitya nababuuza ekibuuzo kiri kimu emmotoka Bobi Wine gyavuga ne Muhoozi Kainerugaba gyavuga same amadika same body amayagijjawo ne mbabuuza kiri ku record president we Yoweri Museveni yagamba URA nti Kyagulanyi talina kuwa musolo neyingira nimbye buli mawuli nimbye twatuuka twagira bange eyingira
si kuyingira president yawandikira URA ebbaluwa URA enega tufunye instructions from the president ne bagita kituufu bibuuzo byembuuza ekibuuzo kyembuuza buli muntu bwakwatibwa atwalibwa mu kkomera n'avunaanibwa ne yeetawula mu kkooti kumala ebbanga lyonna Kyagulanyi bwe baamukubira Arua n'avunaanibwa eggulu omusango gwakomawo nga takyalipootinga gwakomaawo ojjukira omusango gw'eriwuuko gwavaako abantu okufa kituufu 18 lwaki takyalipootinga oli state agent nze akugamba nali mbaddeko mu kooti nga nvunaaniddwa kooti bakuwa between 14 to 30 days ogwa OTT ogujjukira ogwa Buganda Road gyonna gavumenti yagisuspendinga bakola tontabaalanga sikutabaalanga kyova olaba Dr. Kiza Besigye beetandisa okutambula aikani mwabaana bakwe BS kino kankibabulire nyina obukakafu nti meeting zonna ezituula mu Nuupu zirwanyi batuusa balwanyisizza batya okwekalakaasa kwa Besigye si kugamba nti tujoyininze tutya dokita ne balwanyisizza batya okwekalakaasa kwa Dr. Besigye kubanga bo bali kaweweevu mu Kampala bakiyita kaweweevu naye dokita tujjukira yabalabula tiwali babali bagamba bagenda kujja mukulembeze eggwanga n'abalabula n'abagamba tiwali asobola kujja mu President Museveni mukalu anti mu 2017 ebigambo ebitenkanika byayogerwa ne batuuka n'okugamba dokita adde ebbali nti ye ne Museveni be bamu dokita n'abagamba nti Museveni taliva wano na kalulu ne Bobi Wine n'agamba ogamba otya taliva wano na kalulu gwe ng'oyimiriddewo emirundi ena dokita n'addamu n'amugamba nti ekitutwalamu okusoma kwe kuyigira ku bannaffe abaasookayo experiences zaabwe kakati dokita ntumuwa amagezi dokita nkubuulire political environment eriko sokoddeko ebbali nabano bagezeeko dictator owulira kakati bino bye bigambo ebyakozesebwa mu kulonda obuwedde bino si byange tusimbudde funa endangamuntu tozimba nga tolina ndangamuntu bikwase Kyagulanyi aliko amasannyalaze Besigye ne Museveni bonna be bamu owulira forum for delaying change tewali kye mutugamba Besigye ddako ebbali okaddiye bulijjo situlina opposition Kyagulanyi taata weebale kujja emmanda za Buganda gwe zironze abakadde mwenna mwetaaga kufa ezo siroga za Nuupu true opposition bano tubasobola twebereremu babboyi emmeri etuuse mu Mbaasa bullet oba ballot Besigye yaggwamu Besigye yakolaki yaggwamu tuliyambala engule Uganda empya we are moving a dictator bamujjako kyali twababuuka temulina kye mutugamba kati naffe twafuna owaffe kiggwanga 14 January 2021 mitima gyakaluba entebe mu ntebe magere ku bigere mission 2021 people power akabonero manvuuli ebitalina makulu titubiwa makulu bulijjo Museveni avuganya bakyaliibe eno labadaba style omulembe Mwagulanyi batidde nnyo naye ani gwe mukolera owulira abannalwanda bakufa you vote tewerabira akalulu y'emmanduso FDC baferiya Nuupu ku ntikko byonna bingi ebyo byange n'ebirala bingi nnyo awo nakoma okutegeera n'obabuuka wulira ne bw'obanga ng'osigadde bwomu nga kyoyogera kyekituufu kiremereko all over the world ekibiina kyonna bakiwa emyezi 3 mu ofiisi 9 zenda ku 9 si bwe kibeera Nuupu emaze kati omwaka mulamba nga yo
sibe balidinga opposition kati ke kasero bakuba muki tochi bakoze mwagamba kino ne mugamba kino ne mugamba kino ne mugamba kino okitegeera bo kye bakola kiri kimu kuvoola naye nze omwana gwe bayita Aisha Nabukeera kyemwebazaako kiri kimu ya creating a thick skin yange eno toyina kigambo kyoyinza kuŋŋamba muntu alioku and I'm setting a precedent ate sigenda kuyimiriza kubanga tochi gye tukuba mu FDC gye tulina okuba mu NUP nabadde n'omubaka omuwe nalemu yangambye Frank it's very unfortunate nti ekisanja ekiwedde NUP FDC yalina ababaka 36 naye nga bawa hard time NRM bali bamaanyi okusinga abaliko kati 59 abaliko obawulira bwa do you feel them boche bateesako kati buli lunaku balemesezza batya okwekalakasa kwa Dr. Kiza Besigye balwanyisa Dr. Kiza Besigye si kugamba nti no tujoyininze tutya Dr. Kiza Besigye awali obuzibu bwo ulira bolati ulira kubanga project yaabwe yatandikibwa Saabalwanyi kumalawo Dr. Kiza Besigye ompulira Museveni nga tasobola kukkiriza credible position kubeerawo yes nga ino kuleta bano abajega it's deliberate it was a move kino nachoka nchikugambi nacho mukitabe I have it from an authority mukalo akawedde ababaka ba NUP ana 40 buli omu government ya Uganda mu milioni 25 zimuyambo kuma akalulu kitegeeza bide byogerwa nti FDC byonanga mu badde jobirambika bana Uganda bade bayina mu bwogo bichamu nti FDC Dr. Kiza Besigye yakolaganira mudala government yeka Dr. Kiza Besigye ye muntu abadde mu opposition politics eyafirwa muganda we Dr. Kiza Besigye yakasibwa mirundi 7 mugumu newe twogere ali nagalama mukomera newe twogerera kakati kitufu nenga Dr. tabulidwa amafuta tabulidwa mmere naye alwanira gwanyigirizibwa abalatana vai no bali mukabo wevu NUP egamba tekiziganya na government ulira nakino ndrede ABS nyala mukasalimu kana akantu ndi redde okusiba akakokolo emikolo gy'enaalemu nga bampise n'emikolo gyange ab'enaalemu otagirinya kono one condition nti ababaka ba NUP bonna balizayininge mu parliament ne bakansala bonna tusibe government ene ekikokolo ne bakugamba nti togenda ku mikolo gy'enaalemu bonga nga bakola mu government y'enaalemu bo basonga you get it okyaba kyenkulaga leader of the opposition mukwano gwange mpuuga yes budget ya over 5 billion ya office ye ali kunsimbi akavula sente za bwa musolo kakati nze Frank Gashumba kiche kinganda bwe mpuli ya contracting eri mu KCCA company yange ne biddinga nejifuna sirimu na Uganda si qualifying akola mirimu ejo nyina musajja mukwano gwange wa DP akola ku NASA a printinga ali mu printer yangamba Frank nze ba customer banga basinga na benaalebo be bampa emirimu era yangamba kuba posta z'enaalebo n'enzibali yako n'amagezo bulungi kubanga eri business nenga yawagira DP business sigala business bwe bakola mu business balowooza nti oli eno ABS TV simanyi political affiliation gye muyina katwashuminge nti no deep in you management ewagira NUP enaalebo wairete biramu temubikuba tewakite tubikuba eba business pakiri nze mbagambye mu designinge office ezo zonna tusibire NRM akati ekikokolo